okumumanya nti ono Ssemakula n'atambula mu bantu ne bamulaba. When do you get that first song? Batandika okumanya nga ntandise okufulumya kuba nasooka okufulumya albamu yange mu 1998, my first album. Naye tebagitegeera bulungi era abammanya be baaba okumpimpi bamayinja b'ennyimba nabo yakomawo mu luggya yakomawo mu luggya n'enkola ey'okubiri nayo neetagira bulungi naye okugamba nti nekubaawo ennyimba zirita oba ozimanyi Rita Guma naye nga era tezinnaba nga zikyavumbeeravumbeeramu okubira ddala lwenze kwenkakasa nti breakthrough yange yaliwo 23 nga nkubye albamu yatukwegomba bangi. Weewaawo waaliwo ennyimba endala zirita zaani nga mpandise n'ezo ennyimba zinjagala mukwano gokka babeti mpologoma ze baayimba naye nze okubreakinga through nenga nti kakati Mesach wuuyo ddala muyimbi mutuufu mpulira ddala nga yali 23 ku albamu yatukwegomba bangi. Papa Mayinja osambadde akajja abantu ne bakumanya tutandika oyita ku kyalo eyo nga bagamba Ronald Mayinja wuuyo. Nasooka ennyimba zize zisiŋŋana busiŋŋanyi ayita ndiraba ntya nnyabo osinze oba nga nkututte awo nali nkyasoma tekaakola nnyo era nga Mesach bwagambye kaakolera awo mu bandi munda mu bammanyi naye kuba akalala bakayita kanguba eggubera neko tekaagenda wala nnyo kati akayimba kwenkubira akajika yali 97 bakayita Claire. Claire njagala nnyo erinnya lyo naye simanyi oba omanyi esiyo nze yampangula salawo ako mu 9 nagedulira abantu nga bakaagadde naye ne buli nze nali manyi nga namanyirira kweyo levo y'obwo obuyimba obutakuba nnyo kugenda wala naye ku Claire ate abantu bayongeramu ettutumu awo entandikira okutambula ne bantu bagamba Mayinja wuuyo then awo nenzizaako necklace awo nenzizaako nja kulondoola nengenda nga ntambula bwentyo zidorini awo nenziteekako pake nomuzikiri ku bukeeki naye nga okusamba akaddi kikyali 97. Grace Nachimera, the beautiful Grace Nachimera. When does Grace Nachimera become popular? When does she get that household name, Grace Nachimera? Household name, there was after the first song, really popular naru or Rasoka, which is Ania Kumani. But from that time, I was making a decision over here and very young in Dalawano. I came, Najake Kampala, Nisanga, brother Wange, the writer Gigi, was asking our money, my big brother. When I'm sang on Kampala in Angamba, to money Grace, or what do in Rwanda, those a season for the two. Luanchi the two Watagana with one producer, Remanyo Wakabi, Kola something amazing. Kachetua Kola, they took in a Netumba Chua. Chua was amazing. Otula na yene move bio with the most amazing beat. So Tua Tula, Netukola and Fukula knows that Tua Kolera in a few hours. Olimba Rwali do with you. But Tua Fumapenanga Tuchimani, this is a hit. And it was done. That excitement, I was so happy that